بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النبأ. الله سبحانه وتعالى yatandika ejjuzo eno nga erimu okunnyonnyola abakuraishi mu budde obwo nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakatumibwa ng'akyabannyonnyola obukulu bw'olunaku lw'enkomerero, obukulu bw'okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala omu n'okuva mu kusinza amasanamu amangi ge baali batadde ku Kaaba agaali gawerera ddala 306 nga z'ennaku eziri mu mwaka, ekitegeeza nga buli lunaku luyina katonda waalwo, nga waliwo essanamu eryali eddene eryali nga liyitibwa Hubal. Allah subhanahu wa ta'ala n'atuma nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajja asomesa abasajja abo abayigirize okwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu bw'omu bwe n'obutamugattako bintu birala byonna nga bamusinza, n'okubannyonnyola nti enneeyisa gye baneeyisa mu bulamu bw'ensi eno yegenda okusinziirako ensasula yaabwe ku lunaku lw'enkomerero. Abalibeera bakutte amateeka ne beeyisa bulungi balifuna ejjana, oluvannyuma nga tumaze okuva mu kabbuli zaffe ne tugenda mu maaso ga Allah. Abali babeeyisiza mu nneeyisa embi balibeera nga bayingira omuliro, wal'iyaazu billah. Allah subhanahu wa ta'ala ku nsonga eno agamba ng'atandika essuula eno, amma yatasaaluun, kiki kye beebuuziganyako abakuraishi? Nsonga ki enkulu gye bakubaganyako ebirowoozo nga bajjeebuuza nga bamusiba mativu ku yo? Ani naba'il azim, ekwata ku mawulire amakulu ennyo agakwatagana n'okuzuukira ku lunaku lw'enkomerero oluvannyuma lw'okuva mu bulamu buno obw'ensi. Abamu bakkiriza ne bakkiriza nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyasomesa ge mazima, waliyo okuzuukira n'okusasulibwa okusinziira buli muntu bwe yajjanga akola ku bulamu bw'ensi. Abalala nga babuusabuusa, n'abandi okubeera nti bawakanyiza ddala nti kigenda kusoboka. Allah kye yeebuuza nti kigambo ki kye beebuuzaganya, ne babeera nga bakikubaganyako ebirowoozo oluvannyuma lw'okubeera nga bakibategeezezza mu bulambulukufu bwakyo, ng'ate ensonga nnene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala tekimwinaamu lusozi lwonna okubeera nti asobola okuleeta olunaku lw'enkomerero bo yadde nga balaba nti kiri wala nnyo mu magezi gaabwe. Alladhi hum fihi mukhtalifun. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ekigambo ekyo bo mu kyo bafunye obutakkaanya era nga baawukanayawukanamu mu kyo. Abamu bakakasa nga bwe tugambye nti gye luli olunaku lw'enkomerero, abalala babuusabuusa nti lwandibaayo oba luyinza obutabaayo, n'abandi nga bwe tugambye nti bawakanyiza ddala nti kijja kusoboka. Kalla, mazima ddala, sayalamuuna, bajja kitegeera singa banaaba bavudde mu bulamu buno obw'ensi ne bateekebwa mu kabbuli zaabwe, bajja kutegeera nti olunaku luno ddala lwa mazima, bwe balyekanga nga bamaze okututunukayo, nga bavaze okuva mu kabbuli zaabwe nga bali kungulu kwa nsi boolekedde eri Allah. Summa, oluvannyuma, kalla, mazima ddala, sayalamuun, bajja kitegeera nti tekyalimu buzibu okubazzaawo oluvannyuma lw'okufa bwe banaabeera nga bakirabye nga Allah kibatuusizzaako nga bamaze okuva mu ntaana zaabwe. Alam naj'alil arda mihaadan. Allah subhanahu wa ta'ala ababuuza nti siffe abaafuula ensi yammwe eno nga mwaliiro, kwe mwetaayiza ne mutambula, kwe mwetaayiza ne mulima, ne muddukanyizaako emirimu gyammwe egy'enjawulo nga temusanzeemu buzibu. Allah abuuza nti si nze nannyini kubeera nga yakola omulimu ogwo? Mugulaba nga mulimu mutono nnyo mu kutegeera kwammwe oba munene? Mu butuufu ddala mulimu munene. Allah subhanahu wa ta'ala gwe yakola ogw'okutufuulira ensi omwaliiro, kwe twetaayiza ne tukolerako emirimu gyaffe nga tewali muntu afunye kunyigirizibwa.
waljibaala autadan. Allah ayongera okutubuuza nti si ffe twabateerako ku nsi yammwe n'ensozi nga ze nkondo ezikwatiridde ensozi eno okubeera nti tebayuuganya. Singa ensozi tezaali ku nsi kuno, ensi eno tewaali badde muntu yenna agyeyagalirako okubeera nti yaali badde nga buli ssaawa eri mu kuzunga, eri mu kunyeenya, tewaali badde agifunirako mirembe. Allah subhanahu wa ta'ala twanukula nti ye wuuyo eyakola omulimu ogwo ogw'okusimbako ensozi zibeere nga zikwatiridde ensi yaffe, ereke okutuyuuganya tuwangaale mu mpangaale ennungi. wa khalaqnaakum azwaajan, sifa aba abatonda nga muli peya kikazi kisajja, ekikaawa n'ekiwooma. Siffe twabatonda nga muli bintu bibiri. Ekituufu ddala Allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda nga tuli ekikazi n'ekisajja, nga buli bintu abikola mu ngeri ya bibiri mu ntonda ye Allah subhanahu wa ta'ala. waja'alna nawmakum, siffe twakola otulo twammwe subaatan, nga bwe buwummuliro bwammwe. Obudde bwe buziba, abantu ne bagenda mu mayumba gaabwe ne babeera nga bafuna okuwummula oluvannyuma lw'okubeera nga obudde bw'emisana babadde mu kabasana. Allah yenna nnyini kukola otulo otwo otulabika nti kwe kuwummula kwaffe. waja'alna al-layla libaasan, siffe twabafuulira ekiro nga kyambalo. Omuntu n'abeera mu nzikiza y'ekiro, n'asobola okukola by'atasobola kukola misana, ebimu nga bimugasa, wadde ng'ebimu abikola nga bimukosa oba bikosa abalala. Allah subhanahu wa ta'ala ye yatukolera ekiro kyayise ekyambalo ng'enzikiza ffenna bwe tugibeeramu, buli omu yamanyi kikyakoleramu nga abadde yeekwese mu kyambalo ky'enzikiza. waja'alna an-nahaara, siffe twabafuulira obudde obw'emisana ma'ashan, nga bwe budde bwe mulina okukabasaniramu okunoonya ekiyimirizaawo obulamu bwammwe. Era nakyo okuddamu nti Allah subhanahu wa ta'ala yenna nnyini budde obw'emisana mwe tukolera emirimu gyaffe, nga bw'alina nnyini budde obw'ekiro mwe tuwummulira. wabanayina, ne tuzimba fawqakum, waggulu wammwe awo, sab'an, eggulu 7, shidaadan, ennywevu. Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera eggulu waggulu awo ziri 7 nga nnywevu, ziri ggulugulu. Yazikola nga tewali bweraliikirivu bwonna, kirumu zisobola okubumbulukuka ne zibeera nga zizingako ensi eno. Allah subhanahu wa ta'ala ye w'amaanyi, omukozi era omutonzi wa buli kintu. waja'alna, ne tubateerako ku ggulu ezo sirajan, ettaala, wahajan, ezaako ennyo n'amaanyi. Twabateerako ettaala wanjuba ku ggulu okwo nga tumaze okulitonda. Ettaala eyo ebeera ng'emulisa awatali kubeera nti esosola, mwenna ne mubeera nga muganyulwa kyenkanye mu kwaka kwayo, abajeemu n'abo abakkiriza abawulize. wa anzalna, siffe tussa oba siffe tubasiza min almu'sirati, okuva mu bire, ma'an, amazzi, sajjajan, amazzi ago agafukumuka ne gabeera nga gatonnya. Ebimera byammwe ne bibeera nga bikomawo oluvannyuma lw'okuba nti bibadde bifudde omusana. Ebisolo ne bibeera nga biyagala n'omuddo n'amazzi okunywa, nammwe bwe mutyo. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza abawarabu abaali bawakanya nti ekiyama tasobola kukireeta. Ebyo byonna mu magezi gammwe biyingiramu. Asobola okukola ebyo, yasobola okukola n'ebyo bye mwebuuzaako, bye mutankanamu, bye mutalinamu kukkaanya,
ye nannyini maanyi atasobola kulemererwa ebibalemye okuyingiza mu bwongo bwammwe okuggyako nga mukozesezza entegeera ey'ekika ekya waggulu. Allah agamba nti amazzi ago ge tubafulumiza okuva mu bire, wabaawo ensonga lwaki tugatonnyesa kuno ku nsi. Agamba bw'ati linukhrija bihi habban wa nabatan, linukhrija bihi habban, nga twagala tufulumye n'amazzi ag'empeke, wa nabatan, n'ebimera ebirala ebitali bya mpeke, nga byo bisobola okuba ebyendu, oba osobola okuggyayo olulagala nga lumonde n'osimba ekintu ne kibeera nga kimera, n'osobola okuggyako ekyokulya nga Allah subhanahu wa ta'ala atonyesezza enkuba. wajannatin alfafa, wajannatin, era amazzi ago gabaviiramu okuba nti mufuna amalimiro alfaafa gasakaatidde, ne mulaba amalimiro nga gasakaatidde bulungi nnyo, emiti egigombaganye, ne gabeera nga amalimiro gammwe gabasanyusa, ne musobola okufunamu ebyokulya. Tunuulire emmwanyi ng'enkuba ebadde etonnye, olabe bwe zibuulukuka, emiyembe bwe kityo, n'amasamba ag'ebintu eby'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza nti oluvannyuma lw'okuwulira ebyo byonna ne tubikkiriza nti yabikola, awatali kuyingizaamu magezi gaffe wadde kuteesa kwaffe, akaatiriza ensonga ey'olunaku lw'ekiyaamu olwo abantu lwe babuusabuusaamu ng'abagamba nti inna yawma alfasli kana miqata, inna yawma alfasli, mazima olunaku Allah lwagenda okwawula wakati w'abalungi n'ababi, kaana lwali okuva edda miqata, nga luliko obukati obugere, oba nga luyina essaawa engere, bw'eriba ng'etuuse tewalibeerawo kukeerewa, tewalibeera kwongerayo. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti olunaku olwo lulina obudde bwalwo olwabugererwa, nga bwe luliba luzze, ng'essaawa yalwo etuuse, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubeera ng'ateeka mu nkola ekyo kyaba asazeewo okubeerawo ku lunaku olwo. yawma yunfakhu fi ssuri fatatuna afwaja, yawma, olunaku olwo bwe luliba lutuuse, yunfaku fi ssuuri, eŋŋombe egenda kufuuyibwamu. Tukimanyi bulungi nti malayika Israfil yakwasibwa omulimu ogw'okufuuwa mu ŋŋombe egenda okubeera ng'ezikiriza ensi eno. Abantu bonna n'ebiriko bwe birimala okuzikirira, wayitewo ebbanga Allah ly'aliba ayagadde, ate oluvannyuma agifuuwa omulundi ogwokubiri, ebintu byonna bibeere nga bizuukira bigende mu maaso ga Allah. Awo nno eribeera essaawa ey'okubeera nga Allah agenda okutusasula abaakolera obulamu bw'ensi eno bwokka, balibeera mu biwoobe, abeetegekera olunaku lwa akhira, ne babeera nga bakoze Allah by'ayagala, balibeera mu ssanyu. Allah agamba fatatuna afwajan, eŋŋombe bw'erimala okubeera ng'ekommonteddwa, Israfiri agifuuye, eyo egenda okuzuukiza ebitonde, mugenda kujja mu maaso ga Allah nga mujja bibinja na bibinja. Allah subhanahu wa ta'ala abalamule. وفتحت السماء فكانت أبوابا, وفتحت السماء, zigenda kuggulibwawo eggulu, fakanat abwaban, zigende zifuuke emiryango egiyitibwamu bamalayika, babeere nga bakka ku nsi eribeerawo olunaku olwo. Allah gy'alibeera amaze okutereeza obulungi kwagenda okukolera omulimu gwe ogw'okubala ebitonde bye, bamalayika bagenda kubeera nga bakka nga bayita mu miryango gy'eggulu nga gigguddwa. Allah subhanahu wa ta'ala abaleeti babeerewo ng'abantu balamulwa, n'oluvannyuma ate nabo abalamule mu bwenkanya, buli bantu abasasule nga Allah subhanahu wa ta'ala bw'ali balabye. وسيرت الجبال فكانت سرابا, وسيرت الجبال, zigenda kusaanyizibwawo ensozi ze mulaba ez'eŋŋumu.
abantu b'e Makka bakimanyi bulungi nti ensozi z'ewaabwe nsozi za njazi, mayinja meereere, amagumu ggulugulu ag'amaanyi. Allah agamba nti ensozi ezo zonna ze mulaba mu Makka ng'ez'amaanyi. Allah agamba ekiyama bwe kiriba kituuse zigenda kusaanyizibwawo nga bwe yagamba mu aya endala, zibeere nga zitambula nga bw'olaba olufuufu mu bbanga olufuumuuka. inna jahannama kanat mirsada. Inna jahannama, mazima omuliro jahannama, kanati gwali okuva edda n'edda bukya Allah agukuma, mirsadan, nga guli bulindaala gwesunga okwaniriza abo abajeemu Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yagusuubiza. Guli eyo mu kwesunga, guli eyo gwa gulindiridde, guli tayali okubeera nga gwaniriza buli kika kya muntu yenna omujeemu. littaghina ma'aba. Littaghina, eri abaabula kuno ku nsi ne basukka ne bwe bandikomye, ma'aba, bwe bugenda okubeera obuddo bwabwe obw'omuliro jahannama. labithina fiha ahqaba. Labithina fiha ahqaban, bagenda kumalayo mu jahannama eyo ebyeya n'ebyeya by'emyaka oba emyaka enkumuliitu. Allah subhanahu wa ta'ala ng'akyababonereza emyaka egitaliiko kkomo, nga bali eyo babonerezebwa okusinziira ku nneeyisa yaabwe nga bwe beeyisa ku bulamu bw'ensi ne bajeemera amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. La yadhuquna fiha bardan, tebagenda kukomba nga bali mu bulamu obwo obw'omuliro nga Allah abayingizizzaayo, tebagenda kukomberayo mu muliro ogwo jahannama. Bardan, ekyokunywa kyonna ekirabika nti kiribeera ekinnyogovu, tebagenda kubeera nga bakiisa mu kamwa kaabwe. Wala sharaban, Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebalikomba bardan, kutulo otw'emirembe, wala sharaban, wadde ekyokunywa ekyo kyonna ekinnyogogo obulungi nga kiwoomu, ekiyinza okubeera nga kibaweweeza ku bulumi bwe balibeeramu. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo tagenda kubeera nga akibakkiriza okuba nga beeyagala nakyo. Teri kwebaka nti omuntu awummudde nga bwe twebaka ku nsi n'ogolokoka ng'ozzeemu amaanyi. Teri kwebaka nti olifuna emirembe, teri kubeera ng'ofuna ekyokunywa ekigenda okuwa emirembe, wabula ebyokunywa ebiriyo Allah bwe yali abyogerako yagamba bw'ati, illa hamiman wa ghassaqa. illa okuggyako ekirinywebwa. Hamiman lugenda kuba lwejje lw'amazzi, nga ge mazzi agookye ennyo ageeseze ne gayita ne we gandikomye. Wa ghassaqa, n'amasira agalimu n'omusaayi ogwo ogukulukuta okuva mu abo abalibeera mu muliro. Bwe balibeera nga bataaza okunywa, balirembekanga mu kidiba ekyo kirimu olutabu lw'amasira agalimu omuliro n'obukyafu obufuluma mu bantu b'omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala kyekintu ekyokunywa kye yategekera abagenda okuba mu muliro ebibafulumamu, ng'ate bye babategekera ng'ebyokunywa, so ng'ate byo kyokkamala n'amazzi amayitirivu g'okwesera. jazaa'an wifaqa. Jazaa'an wifaqa, nga y'empeera etuukagana n'emirimu gye baakola kuno ku nsi emibi. Allah subhanahu wa ta'ala nga baamunyiiza, ng'ekyo kye kibasaanidde okubeera nga basasulwa. innahum kanu la yarjuna hisaba. Innahum, mazima abantu abo ekiri baleetera okubeera mu mbeera eyo, kaanu baalinga ku nsi kuno la yarjuna hisaban, nga tebalinayo ssuubi nti bagenda kubalibwa babeere nga basasulibwa okusinziira ku nkola y'emirimu gyabwe, wamma ne beeyisa nga bwe baagala ne bateetegekera bulamu bwa luvannyuma. wakazzabu biayatina kizzaba. Wakazzabu, baalimbisanga biayatina, amateeka gaffe, kizzaban, olulimbisa olwannamaddala,
ne babeera nga tebafaayo, tebasaala, nga tebalaba mugaso guli mu kusaala, na bwe kityo okuwa zaka, tebaafangayo zaka ey'ebirime, baalimanga balya nga batunda ebisolo, nga batunda nga balya ennyama, tebaafangayo ku by'obugagga bye babeerangamu mu busuubuzi bwabwe okubeera nga batoolamu ezzaka. Allah subhanahu wa ta'ala ne bamunyiiza, ne balimbisa amateeka ge, olulimbisa olwabaleetera obusungu bwa Allah subhanahu wa ta'ala. وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء ngate buli kintu kyonna kye baakola ahsainahu kitaban twakimala okukibawandiikako mu kitabo kyaffe. bamalayika mwe bawandiika emirimu emirungi, abawandiisi b'emirungi, era n'abawandiika emirimu emibi, abawandiisi b'ebibi, baamala dde okubeera nga bawandiika akawunvu n'akagga mu bitabo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti buli kye baakola kyonna Allah yamala dde okubeera nga akiwandiika mu kitabo ky'emirimu gy'abaddu, nga buli omu ku lunaku lw'enkomerero agenda kukwasibwa ekitabo kye era atunuulira enkola y'emirimu gye. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا fadhuuku, Allah agenda bagamba fadhuuku, kale mukombe ku bibonerezo byaffe bye twabategekera okuva edda. falan nazidakum, tetuli beeteefuteefu jjo naluli kubeera nti tubongera akalungi konna, illa okuggyako mpozzi adhaban, okubongera ebibonerezo oluvannyuma lw'ebibonerezo. inna lilmuttaqiina mafazan, mazima balina okwesiima abo abaliva ku nsi kuno nga batya ba Allah, nga beewala dda shiriki, ne beewala obujeemu, ne babeera nga balaze obuwulize eri amateeka ga Allah, bagenda kufuna okwesiima nga batuuse mu maaso ga Allah. hadaiqa, bagenda kubeera mu malimiro, wa a'naban, bagenda kubeera nga bali mu nzabbibu, balya beeyagala, bali mu malimiro agalimu ebyokulya agawummulirwamu. Aba Allah subhanahu wa ta'ala abawa ebika by'ebyokulya eby'enjawulo, nga bwe kiri nti tuli mu nsi ya Buwarabu, bategeera bulungi ebyokulya byabwe ebyali byagalibwa mu biseera byabwe. Allah abategeeza wa a'naban, enzabbibu kyali kyakulya kikulu gye bali, era nga bwe bakibannyonnyola nti mu jjana gye kiri, baba bategeera bulungi nnyo nti kifo kya bbeeyi ekigenda okubateekebwamu. wakawaiba atraban, bagenda kubeera nga baweebwa abaana abawala abato abalina amabeere ag'ettutu, abatuukagana nabo mu myaka, nga Allah subhanahu wa ta'ala yabawa emyaka egituukagana, ng'omusajja ne bakyala be bonna basaaniragana, sigamba nti ono mukulu ate ono muto, bonna nga bali mu sayizi erabika nti etuukagana. Allah subhanahu wa ta'ala ekyo nakyo yakitegekera abaana Adamu abagenda okuyingira ejjana. bwe boogera ku bakyala, ndowooza otegeera bulungi nga munnayuganda nti ddala mu butuufu ekifo gye tulagamu kirimu essanyu. wa ka'san, Allah subhanahu wa ta'ala yabategekera mu jjana obwendo bw'omwenge. mu jjana eriyo omwenge ogugenda okunywebwa mu magiraasi Allah subhanahu wa ta'ala ge yateekayo ag'enjawulo, nga go ga bbeeyi. Allah agamba dihaqan, amagiraasi ago ag'omwenge agagenda okubeera nga gajjuzibwa ng'omuntu bw'aba nga amazeemu egiraasi gy'aba anywedde, awulira nga talina bwetaavu obw'okwongeramu egiraasi endala, wabula nga buli giraasi ejjuziddwa ng'emala bulungi obwetaavu bw'oyo aba anywedde. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا la yasma'una fiha lagwan, tebagenda kufuna mu jjana omwo kuwulira oluyoogaano yadde nga bali babanywedde omwenge, si gwe mwenge ogufaanagana nga guno ogw'oku dduniya. n'olaba abantu nga bamaze okugunywa nga bakubagana ebikonde, nga baleekaana, nga boogera ebitasaanye,
nga beeyambula engoye nga gubakozesa buli kika kya kintu kye batasobola kukola nga tebanywedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba yadde nga mujja n'eriyo omwenge naye tugenda kulyayo oluyoogaano, wala kidhaban, wadde ebigambo byonna ebirimu obulimba, ng'omuntu bw'aba anywedde omwenge guno ogw'oku nsi omuwulira nga gumuboyanya nga byayogera agwamu bigwe, talina kituufu kwasimba mannyo wabula buli kintu afa geeyogerera nga bw'aba asanze. جزاء من ربك عطاء حسابا. جزاء من ربك eyeriba empeera egenda okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala omulezi wo, ataan hisaban, nga empeera ebaweereddwa olw'okubalibwa kwabwe kwe baliba bamaze okuyita obulungi, ng'emirimu gyabwe emirungi gye gisinze obuzito ku mirimu egyo gye baakola emibi. Allah y'empeera ky'ekirabo kyagenda okubasasula ekyejjana olw'empeera efuniddwa mu kubalibwa kw'emirimu gyabwe egirabika nti gibadde mirungi, mukama waabwe ng'asanyuse. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. رب السماوات والأرض الله يو omulezi w'eggulu n'ensi, wama bainahuma n'ebiri wakati w'eggulu n'ensi byonna nga biri mu buyinza bwe. Arrahman, Allah oyo omusaasizi, ekisa kye nga kyabuna oyo omujeemu n'oyo omuwulize kuno ku nsi bonna abagabirira. La yamlikuuna minhu khitaaban, abantu abatali bakkiriza ku lunaku lw'enkomerero tebagenda kufuna kuva gy'ali mukisa gulabika nti boogeraganyako naye. Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubawa mukisa ogwogera naye. Allah subhanahu wa ta'ala tebajja kubeera nga boogera naye ng'abakkiriza bwe bagenda okufuna omukisa ogwo. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. يوم يقوم الروح جكر olunaku olwo nti malayika Jibuliiru agenda kuyimirira, walmalaikatu saffan, nezimalayika zonna ezisigaddewo babeere nga bayimiridde mu nnyiriri nga bwe batunnyonnyola obulungi ti bamalayika ab'eggulu erisooka bagenda kukka batwebulungulule nga bayisimbye mu nnyiriri ng'ezibeera ku Kaaba ziba za mwetooloolo nga bwe tubeera ku Kaaba. Ennyiriri zigenda kubeera ng'eza Kaaba zibeera za ssaako. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza ti bamalayika ab'eggulu erisooka bwe baliba bamaze otwetooloola, ab'eggulu eryokubiri basimbe emabega waabwe, bwe kityo mpaka ku ggulu musanvu, bonna nga Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza basimbye ennyiriri ezitwetoolodde batwebunguludde. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nga ne Jibuliiru mwali ne bamalayika bonna nga bali mu nnyiriri. La yatakallamuuna, nga tewali n'omu ayogera, amaloboozi gonna abantu basirise, buli omu alowooza ki ekigenda mu maaso, illa okuggyako mpozzi man adhina lahu rrahmanu, Allah yekka gw'aliba awadde olukusa n'amukkiriza okubaako ky'ayogera. Wa qaala sawaaban, ate agenda kwogera ng'ayogera bituufu byereere, ayogera mazima meereere. Tewagenda kubeerawo bulimba, lugenda kuba lunaku nga lwa kitiibwa, nga tewaliiwo nsonga lwaki omuntu alimba, wabula okwogera amazima ameereere gokka. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. ذلك اليوم الحق, olwo nno olunaku lwa mazima ddala bwe tuzze tulombojja nga bw'oluwulidde tulwogerako eri abakkiriza n'abatali bakkiriza, nga bw'owulidde twogera ku bibonerezo by'abatali bakkiriza n'ebirungi by'abakkiriza bye balisanga mu jjana. Olunaku olwo lwa mazima lujja kubeerawo nga mwe mubadde mulwebuuzaako ku ntandikwa y'essuula nti ddala lulibeerawo oba terugenda kubaawo. Allah amaliriza essuula eno ng'abategeeza nti olunaku lwe mubadde mukubaganyako ebirowoozo terusaana kukubaganyako birowoozo, kuba ansa yaalwo eri nti dhalika alyawmu alhaqqu,
olunaku olwo lwe mubadde mwebuuziganyako lunaku lwa mazima ddala sirulina kubuusabuusa mu kubaawo kwalwo. faman shaa attakhadha ila rabbihi ma'aba, omuntu waddembe ayagala okweteerawo eri katonda we obudde obulungi n'akola ebyo Allah by'ayagala, waddembe okukola ekyo. atayagala alinde ekijja, muleke yeeyise nga bw'ayagala. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. inna anzarnakum, mazima ffe tubatiisizza, tubabuulidde buli kyonna ekibakanga musobole okubeera nga mweddako. ne tubatiisa nti waliyo adhaban qariban, ebibonerezo binaatera okutuuka, ensonga eneetera okugwawo. olunaku lw'ekiyama teruli wala, olunaku lw'ekiyama lukubye ekkoodi, mwali badde mu lukolerera. yawma yanzuru almar'u, omuntu ku lunaku olwo agenda kutunuulira ma qaddamat yadaahu, ebyo bye yakulembeza mu maaso g'okkola, emikono gye bye gyakulembeza okunaayiza byonna ebirungi n'ebibi, agenda kubiraba mu maaso ga Allah ng'atuuseeyo. wayaqulu alkafir, oyo ataali mukkiriza bw'alimala okulaba embeera nga bw'eribeera ku lunaku lw'ekiyama, agenda kwogera agambe ya laitani, nze nga zinsanze, kuntu turaba, singa nfuuse ettaka. Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma nga tumaze okukuŋŋaana ku lunaku lw'enkomerero, agenda kulamula wakati w'ebisolo. ekyalina amayembe bwe kibeera kyali kiyiikiriza enkunku ne kigitomera, Allah agenda kulagira nakyo kigyesasuze ku lunaku lw'enkomerero, kubanga lunaku lwa kusasuligana. Allah subhanahu wa ta'ala bw'alimala okusasula ebisolo nga buli kimu kimaze okumala okusasula kinne waakyo obulyazamaanyi obulyazamaanyi obwakituusibwako, Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubifuula ettaka bibeere nga byo bisaanawo, nga embeera yaabyo oluvannyuma lw'okusasuligana. omuntu atakkiriza alyegomba ti singa nange mbadde ng'ebisolo, ne bannamula mu ngeri y'ebisolo n'enfuuka ettaka, ne sibeera muntu kugenda kubeera nga njolekedde ebibonerezo ebyo bye Allah subhanahu wa ta'ala byayogeddeko, ebirigenda okubeera eby'obulumi nga bw'abyogedde, ebiri mu muliro, ng'okunywa amazzi ag'olweje, teri kubeera nti ofuna otulo owummule, okubeera nti ogenda kubeera ng'onywesebwa ebyo ebiriba bifulumye mu bukyafu bwabo abalibeera bavudde mu muliro, ebiriba bivuddemu abo abalibeera mu muliro. Allah subhanahu wa ta'ala byateekerateekera abantu abajeemu. omuntu atakkiriza alyegomba nti singa nange nfuuse ettaka ne sigenda kwolekera bibonerezo Allah subhanahu wa ta'ala byateekerateekera abaddu b'abajeemu.